mpisiza mu kitabo kino ekiri kindoza kyogera ku bulamu bwa Kirumira ne family ye. Yes. Ne mvuze page ezuwera nga buli gye mpitako ndaba Dr. Sani ziwerako page kitegeeza sajja muganda abaana bawerako ogwannadduli page mvuze ezuwera 8 oba 9 abazadde batu bategeddeko abazadde waliwo Ahmad Kirumira yali kitawe yafa mu 2002 yafa accident then omukyala baali bamuyita Joyce Nakimbugwe ye yafa mu 2015 be baali bazadde bantu balaba bonna bano ba Brenda Kirumira be baana be abaana bayimiridde baana b'amaanyi kale twagala kantumireko omugagga munnaabwe mugaggafe Freeman Kiyimba nsanyuse nnyo okuba nti wampa omukisa okukola nandijogeddewo eno nze nandizeeko eno nembeerako n'abagagga omanyi obeera mu bifo bino by'abagagga n'owonya ne kuba obw'abagagga obulusi naawe ogagga wala. Yes. Yeah, as we anticipate to see inaffaring mpolampola tugenda balaka guno omukolo tova ku BBS Telefina. Roger Mugisha Mulabi is one of the masters of the ceremony. Bebagendo taking a church. Abakungu we bali tugenda batu engaging akompola mpola tash na ye ndi na ye tash biebe agenda batwe yunga ko. Lero kala nukatulo zikwatagana. Tashi ya akagundi ya zenako. Tashirito. Ngolinga consulate vice. Aleka vice wa Kirumira. Yeah, so teka bweto bweri but let's get back to business. Olunaku olwaleero eba Hot Friday nga bwe tunyumirwa environment kambuze ku mukungu mukadde wange. Okay, tugenda batu mufuna mpolampola. Tugenda njagala nga bwe tuwajamu bwe tutunulira kubigenda maaso bwate bwe tuwayamu mu mboozi nga bwe tambudde week. First and foremost, weekend ekivulu kya Palaso what points are there to take home they were noting kubivulu bino? Point esinga nti abantu baagala music wa Uganda because shows zonna zaakola bulungi kiraga nti Lawrence mwali mu studio ajja baba webifaananye kiraga nti ne bw'oteeka kalenda omulala n'ateeka ku Freedom City oba omuntu n'ateeka ku Cricket Oval omulala n'ateeka ku Freedom City Kampala erimu abantu bangi ate abaagala music ate abalina akasente kaabwe olusigoddeyo n'okaaba obwavu naye mulimu abalina akasente kaabwe nga ye ali ready to party kasitawulira nti waliwo ekyamasanyu so ekyo kirungi for the music industry nti abantu bajja ne watabawo share flopping because wabakubanga waliwo emu ya flopping era kyandibadde ekiri affected ebo ekiluzinga yali music industry. Exactly how big was the turn up at Freedom City? Bangama turn up was overwhelming. It's a record in making number. Freedom City yafuna record numbers because munda mwajjula obutebe batuuka ne babujjamu bwe bali batadde munda ne babujjawo so that people can just stand. Freedom City teberanga because all times we badde ejjula nga abantu batudde butuuzi mu VIP waggulu but ne mu corridors za VIP ku barricades zine zizo omuntu okugwayo nga abantu batudde amagulu galengejja screen ewabweru alabala ne batandika shole bagirabira ku screen nga amagulu galengejja ku madala gonna agambuka mu VIP ya Freedom City VIP yajjula nga tewali space kati yawo yajjula then wabweru endi parking ye mabega ya Freedom City bali bataddeyo screen awo wagendawo ndooza abantu abawera akanana emabega so Freedom City yokujjula ng'ejjudde bujjuzi bulungi eri abantu abawera emitwalo 2 yes abawera emitwalo 2 jukira nga tebatudde naddala wano wansi then ne mu corridors ezo ziri waggulu mugundi eri abantu abawera emitwalo 2 n'ekitundu kati jukira ezo corridors zonna zaali muki zaalimu abantu wabweru wagendayo abantu abawera akanana so that is record attendance to Freedom City nabo benyini bayite bakirabangako yeah okay and then Palaso naye yakola bulungi twasooka ne tutyatyamu budde weebutiye nga Alien Skin yakoze eki nga Alien Skin yajjuzizza dda naye nga Palaso tanabakola ki tanabakubanga afuna abantu abategerekeka naye as time went on abantu batandika okujja ewa Palaso zagenda okwera ndooza ssaawa nga 3 nga naye tutandise okulaba nti kigenda kubaira promising era yagenda okutuuka ku stage ssaawa awo nga 4 nga numbers azirina bagamba okay bagamba nti ki nchikubuuze gwe waliyo bangamba nti abantu bayingira bangi nnyo abobwereere ne besaalaba ewa Palaso
Wapalaso ndozo okuba nti bajja late batuuka ne babeera ng'omulyango guli crowded ng'ate palasa ali mu kugenda ku stage naye ng'ate bamaze okugula tickets naye nga bali mu security check nga wristbands zaabwe baziyina basasudde so ndowooza omukulu Balamu we yajjira n'abakiriyalinga bayingire mangu mangu ne bamwebaza because I think the system was very slow abaali bacheckinga nga bali slow ng'ate eri endongo egenda maaso. Birimu bibiri omukulu ono okujjuza that show omukulu Alien Skin was it Sasage yaliwe yamujjuzisa oba ddala alina obuganzi mu bantu obwo amawulire gano ge gakisobozesa Sasage ne bweberawo nga tolina buganzi mu bantu era tojjuza kitegeeza Sasage yaliwo yes n'ekikumamu vibe neteekebwawo naye ne mu ghetto obuganzi abulina numbers azirina mu ghetto akyasobola okukikola if the storm cools nga byapalaso biweddewo n'agamba kati ntegese anti kati nakola kino ezo numbers bwezityo zibukubeerawo because what the numbers azirina naye waliwo vibe ye yaliwo kiringa ku Winnie osobola okumugamba addemu kye yakola ne kimukaluubiriramu naye luli yatannakolako concert n'emu abantu bamuna tuva mu covid tulina ennyonta y'ekidongo so akyalina otukakasa kati okukiddamu kiyinza omukaluubira mu kati ekimu n'Alien Skin wadde numbers azirina naye waliwo kasunda baaso oyo katulageko palaso numbers zonna ne ziggwayo ne zijja ne basibawo n'emiryango so unless nga waliwo era ekirala ekigenda okusindika abantu naye ayinza naye obutaddamu kukikola kye yakola. Do you see him hold this paka maintaining a test of time standing awo kati alina okwetereza video zadde akwasa essimu n'aterezaamu n'afuna ba director abategerekeka video ezo yabagamba ye video ezo zezimuconnectinze ku bantu no music we mulungi ye nga music mulungi ogenda okola ne zino radio z'oluzungu ezo ezerondalonda ennyo ogenda okola nga zikuba pate mundeke nkube pate nga zizikuba zatandise so music mulungi I think videos zezibulamu ne branding ye ng'omuntu endabika ye bwayagala eyo bwe munamukyusa nnyo mugira mujja ku nnono ye is a ghetto youth he has to look like a ghetto abayimbi tebalya ku music ye kanti kugenda ku stage wabeerawo endorsements company ofaanana okugenda representing a company esobola kukuwa muntu afaanana ghetto nga product ya ghetto kubanga ye ngeriwa jeziri ghetto bia eriyo bia company engule jeziri kati tusabe engule emuwe naye nga kufuna companies zisobola because these companies look for numbers and Alien Skin endabikayo ate endabikaye yes those numbers company bingi byezisingizirako okuwa omuntu endorsement credibility conduct anti nze kyendowooza which I wish to disagree nti just because you want me to change to give me endorsement I think you're losing the point because me looking like a ghetto youth makes it easier for these ghetto youths to come so as long as I have these numbers because your product agenda okunywa kabiyako teyetagenda kumala kwambala kasuti kambala oba nzirugala njakagula ne gundi zaabwe ne protocol zaabwe nga zina images je zikwagalamu image yo ngematchinga ne gundi zaabwe tojja kujja banka kubanga mpulira abantu mu ghetto eyo Zex we yajja with people thought Zex ayinza oku emulating a Bobby Wine naye yajja abantu batatouching ngaliso aban Zex image yo ogirabe eri aban asikamba we yachiruzingira ono yajjira dala mu ghetto nedda teyachiruzinga kwengamba owning what Alien has now it should be Zex's style kubanga yandibadde na anyway buli omwabera ne niche osanga kati Alien Skin ekyo ky'okubanti ali once ku ground ku ghetto ensonga akitumumanyi enkwacho je mumuvugira abantu je baagala anyway nayenga katwe munagimujjako okusukaka okufuna endorsement za company abayino tereza mtaba ku kya ghetto naye branding endabika ye ebere ino kuchuka muko okay yeah so how Palazzo I want to finish up this show with Palazzo muntekateka ngabo wajirabe ya Palazzo was it a success was it a flop? It wasn't a flop. It wasn't a success. Naye yenga Palazzo it was his first time okuteka cricket oval. Numbers yafuna nungi. Ziri impressive. Nebo tunulira videos nebifaananyi. Olabanga people were there. So for the start yenga ye. Did Alien affect it anyway? Seeing Alien tali now would yes. it be a different story? Alien yacha affecting her positively. See negatively? No. Don't you think some of his numbers went we have to be honest with these people. Because cricket over is big. Yes. He would have utilized all those numbers. No, look here.
aba bantu era baite bagenda Palaso. One, we have to be honest n'abayimbi bano. Palaso yali alanze bubi nnyo. Concert yeti yali teyina weeri na kamu. Ebyaddala. Yabulamu energy, vibe yali wansi nnyo. Omukulu Hamu naye atuuse. Abakungu batandise okutuuka. So mbadde nkugamba vibe ya concert ya Palaso yali wansi nnyo nga bw'okiwulira. So Alien Skinny okujja in the mix ne balwana which was not a stunt. Balwana byaddala. Kyamaliza Palaso kimukoledde nga n'abo abantu beyafuna bazze lwakuba waddewo vibe. Abamu aba Palaso abate bagenda kujanga balina vibe ya event baga genda okwagira Palaso omwana wa geta aleme muli ako show. Okitegeera. N'abayiza nga afunye numbers ze yali tagenda kufuna. Realistically. Ze tagenda kufuna. Okay. So mu byonna yali win-win. Yeah. Okay, now where do you place Palaso? Nzijukira bwe twali ku cricket oval. Ontandise agala numbers. Sinza utajjogerako.